착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 abasaabaze 179 bakakasiddwa okufiira ku nnyonyi bwegudde ng'enaatera okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Muan International Airport e South Korea. Kano ke kabenje k'ennyonyi akoogerwako okubaako amaanyi mu nsi eyo. Kakuddewo ku ssaawa 3:3 eza South Korea. Ennyonyi ya Jeju Air Flight ng'ebaddeko abasaabaze 175, abakozi b'oku nnyonyi 6 ng'ebadde eva Bangkok, ekibuga kya Thailand ekikulu. Egudde mayiro 1800 okuva mu kibuga ekikulu Sewulo. Ab'ekitongole ekizikiriza omuliro ekya National Fire Agency kikakasiza nti kubafudde kubaddeko abakyala 85 ate abaami 84 ng'abantu 2 be bannuddwa nga babadde bavuzi ba nnyonyi. ng'akabenje kaguddewo omuliro gukutte ennyonyi. 울타리 외벽과 충돌했습니다. kigambwa nti akabenje kano kavudde ku binyonyi ebiyingidde mu yingini egiviiriddeko obutakola ng'egenda okugwa. Abadduukirizi bagambye nti okubwatuka kubadde kw'amaanyi ng'egwa. Kubafiiridde mu kabenje kano 65 bokka be bategerekeka nga basigadde balina kusooka kukeberebwa endagabutonde. Bags of bodies here, and as they were taking them away and were identifying them, that's when the officials would go to in front of the family members. Government ya South Korea erangiridde ennaku 7 ez'okukungubaga. 정부는 제주항공 여객기 사고 중앙 재난 안전대책본부를 중심으로 모든 부처와 지자체 ennyonyi n'emyaka 15 Boeing 737-800 ebaddeko bannansi ba Thailand 2 ng'abasigadde ba South Korea. Ssaabaminisita wa Thailand Nawatula asaasidde famire z'abafiiridde mu kabenje. Akola nga pulezidenti wa South Korea ow'ekiseera Choi Sang-mok aliko ebiragiro by'ayisizza ku nzirukanya y'ekisaawe kya Muan. 계신 분들의 명복을 빌며 유가족분들께 깊은 애도와 위로의 말씀을 드립니다. 국민의 안전과 생명을 책임지는 정부 수반의 대행으로서 이루 말할 수 없는 비통함과 송구한 마음입니다. Bino bijjidde ng'olunaku lw'eggulo Pulezidenti wa Russia Vladimir Putin yeetonze olw'ennyonyi y'abalirwana aba Azerbaijan eyagudde okuva mu bwengula bwa Russia. Как мы сейчас только с вами говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Ennyonyi yafiiriddemu abasaabaze 38, 67 ne basimatuka n'ebisago, wabula nga Putin teyayogedde oba Russia yeevunaanyizibwa akabenje ako. Sagte Russlands Präsident Wladimir Putin nach offiziellen Angaben in einem Telefonat mit dem Aserbaidschan